Yesu tabeera Masaka, bw'abeera Nigeria tabeera Toronto, abeera mu kifo kimu. Naye Omwoyo Omutukuvu abeera mu kifo, buli kifo kyonna, bw'omwagalira bwonna, bw'omwagalira wonna, bw'omuyitya bwonna waali. Mukama yeebazibwe. Era bwe baamufuna ku olwo ne bajjuzibwa n'ennimi ezikka ku bbo ez'omuliro, ne boogera ennimi, ke yajjaako bw'atyo ng'awumanga empewo, teyaddayo. Naffe kwe tufuna, naffe kwe twagabana, naffe kati kwe tunywa. Mukama yeebazibwe. Kwoyo ayavuga ku Pentecost mu batume, lwe yajja teyaddayo. N'abalwelezi gye tuli, yekka asobola otuyamba. Kubanga njagala okuwulya, twakuwa mulekwa, tukoyeba mulekwa mu kkanisa. Mukama yeebazibwe. Yesu bwe yali agenda n'aga nti naye ddala ddala kisoboka okubaleka nga bamulekwa, nga ndaba mujja muli balunaku nnyo, nga ndaba muli bubi, nga ndaba waliwo ekibabulako. Naye nnyini n'atya nanga asijja baleka bamulekwa. Mu Yokaana essula 14 yagenda okulanga bali bubi, naga abantu bange, abantu bange. Yokaana essula 14 olunyiriri 18, siribaleka bamulekwa nkomawo gye muli. Akagamba awo ka sentensi kamu kokka naye kakulu nnyo. Sijja baleka bamulekwa nkomawo gye muli. Oba bali balowooza abakudaalira, agamba agenda ate akomawo, agenda ate nkomawo. Bye biki byayogera nga tebamutegeera. Bwe tugenda ku Olwabiri 8, muwulidde bwe mbagambye nti ngenda era nkomawo gye muli. Tebagamba Gaaya uno ali kuki, abuliddwa byayogera. Ngenda, muwulidde bye mbagambye, mukitegedde, ngenda naye ate nkomawo. Nga tebamutegeera. He had to come back in another form, ng'omuntu omulala. Mukama yeebazibwe. Yalina okudda ate ng'omuntu omulala ng'amaze okukyusibwa. Yalina okudda ng'omuntu omulala. Njaga okuwulya senga omanye ekirabo Katonda kye yatuwa eky'Omwoyo Omutukuvu. Yatwewa, yatwetoolerako. Katonda ali omu yekka, tatoolwako, tagattwako. Mu bwakatonda bwe yeemalirira. Naye akolera mu busatu: Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu. Kati Yesu yajja n'ayambala omubiri ajje gye tuli ku nsi kuno, ng'azze ayambadde omubiri ng'omubiri gwa Katonda. Nze ndi wano, nyina omubiri gwange, nyina omwoyo gwange, nyina emmeeme yange, byonna nze sitoolwako songerwako. Mukama yeebazibwe. Nze ogwo ne Katonda alina omubiri gwe yajjako ku munsi kuno ng'omubiri, najjira mu mubiri. Abakujja n'ava buvi waggulu n'agwa tetwandimutegedde, yandibadde extraordinary nga tetumutegeera. Oyo nedda. Naye yajja mu bwetoowaze obuyitirivu ennyo, n'azaalibwa ku nsi kuno, n'ayita mu magulu g'omukazi mu bwetoowaze obungi ennyo. Katonda omulamba ajje ku lulwo ne ku lwange. Mukama yeebazibwe. Najja n'agenda mu lusuku Getsemani ng'olunaku lutuuse, ekyamuleeta ku nsi okukola kituuse. N'agaana edda Mukama, bwe kiba kisoboka ekikompe kinzigibweko. Mukama, sinze nabba, Nabatanzi ye yabba, sinze nayenda, Lubega ye yayenda, Najjuma ye yaloga. N'agaana edda, n'amugaa nti gundi ojja kyetikka mpaka lwe yakkiriza. N'agaa, Mukama nzikiriza, omusango gwa Nabatanzi ngukkiriza, omusango gwa Najjuma ngukkiriza, n'obubbi bwa Lubega mbukkiriza, nze nabba. N'aga byonna mbikkiriza,
namugobikkiriza nti ye kale namuzzamu amaanyi n'asaba n'aganzikiriza mu bulumi obuyitirivu ennyo namuganzikiriza muzikiriza Mukama, nzikiriza obubbi bwa Najjuma, mbukiriza Mukama, nze nabba bakubenze bate, nze nabba, nzikiriza Mukama obulogo bw'omusajja oyo, nzikiriza kamufirire. Waliwo kirabyewo ekyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ate n'amaana gasijja baleka bamulekwa, bano bemaze okulokola. Ate mbaleke nga bamulekwa, ani anaabayamba? Banaddawa, banaakola batya? Kankomewo ate ng'Omwoyo Omutukuvu. Mukama yeebazibwe. Nabeera nga tajja kutereera mu ggulu, n'agamba mbeerawo nkomawo mangu, nkomawo gye muli, sijja baleka bamulekwa mikwano gyange. Tetuli bamulekwa. Mulekwa ye muntu atalina nnyina, atalina kitaabu, atalina afaayo. Oli awo oba weebase nga tonaabye oba walidde mulekwa ni amujjukira. Bamusuusuuta wano mu lumbe, teri ajjukira mulekwa. Mulekwa tanyuma, mulekwa tawooma. Mukama yeebazibwe. Mulekwa teri amujjukira. Era abaana abaafiirwako bazadde baabwe nga bato mbasaasira nnyo. Bw'obanga oli wano nga muzadde oyo yaffe oli muto, obulumi bwe wayitamu weebuli, nakati okyabuliyitamu, okyakiregako. Obwamulekwa kibi nnyo, kisiraani. Buli kiseera oba weemulugunya, singa maama abaddewo, singa taata abaddewo, nandi kifunye ekyo. Bw'olaba abasomye n'obeegomba naga maama, so nno ni bwe yandibaddewo nga talina zikuweerera n'otosoma ate tewandyemulugunyiza. Naye olw'okuba nti taliiwo, buli kiseera oba weemulugunya, buli kiseera oba okaaba. Be bamulekwa be tulina mu kkanisa. Ekibakaabya ki? Ekibayita okwemulugunya ki? Tebamatira, tebalina muzadde abafaabo. Bali bubi. Bwamulekwa buluma, obwamulekwa kisiraani, kibi nnyo. Nabaga nti sijja baleka nga bamulekwa, nkomawo gye muli. Kankomawo gye muli ako nga ke batategeera. Akomawo Gaaya agagenda, ate akomawo, ngenda nkomawo. Oba ali ku kigaayi? Gaaya yali ategeera byayogera. Akomawo mu ngeri endala ng'ayambadde Omwoyo Omutukuvu. Mukama yeebazibwe. Aleme kutuleka bamulekwa, atukubiriza atugatte wamu bw'ati. Wali olabye oluganda olunyuma ng'olwa Yesu? Mwe temuyina nti kwagala, naye oluganda lwa Yesu nga lunyuma. Oluganda lwa Yesu nga lunyuma. Ffe ne tuva ewaffe, kati eno tulinayo amaka. Oba okitegeera? Otuuka waka n'owulya nga oteredde. Mwanange, anti bisumadduka. Tuba tukyali eyo gye twasembye. Tuba twakatuuka naye tuddeyo ddeeka. Nangamba mami ennaku ezo Moses nanga emmotoka zikyali nga ssatu muka nedda eke Boston. Kati omukyala ngamba ye wammwe. Kubanga I feel at home. Mukama yeebazibwe. Kwega oba owulira nga olika. Weeyagalya emmere woogiriira. Weeyagalya obunabira woonabira. Kimu weekiri. Mundeke nammwe. Mukama yeebazibwe. Mba ndi awo nga Lilian yazzaagala ngatana yeetisse. Mukama yeebazibwe. Ani ateetika? Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abako omukisa. Mukama yeebazibwe. Tubaagala nnyo, owulidde. Ebyo byonna tetuli bamulekwa. Tugenda okukeera ku makya nga maama oli yayiisizza dda. Ng'akuyita, bannange jangu.
ensonyi ne zikwata ne bannange. Mukama yeebazibwe. Tuba tuli awo nga mukyala Musumba atuuse. Bannange, siri mulekwa. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda yatoola ku mwoyo we. Nga bwe mugamba nti Katonda ali mu busatu. Katonda omwana, Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu. Ali mu busatu. Nga naye bw'oli. Nze ne bwankubadde nkwagala nti asinza kuwa mwoyo gwange. Era nyina bye neesigalizaamu. Ne sibigamba. Mukama yeebazibwe. Naye Katonda yeetoolako n'addira omwoyo we n'amutuwa. Ng'amaze otuwa Yesu atufiiriridde. Ekyo kyali kikulu. Nagamba kati bajja kusigala bamulekwa kambaweereza omwoyo omutukuvu. Ate ye abeerere ddala mu bo asigalewo. Ani awana ayajuzibwa omwoyo omutukuvu? Muli bubi. Mukama yeebazibwe. Mwaba tajuzibwanga mu mwoyo omutukuvu mwejuzibwa ki? Muli kuki? Lwa butamanya nti muli bubi. Ne muli bubi. Mukama yeebazibwe. Toyina ky'osobola kukola nga toli naye. Nga tali nawe toyina ky'osobola kukola. Yatugamba temuyina kye musobola. Ayina paati nnyingi nnyo zannya mu bulamu bwaffe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Ajja kuwa ekisa eky'okuweereza Katonda. Si maanyigo. Ajja kuwa ekisa okukola nga Katonda bw'ayagala. Aguwa ekisa okukola emirimu gye. Mukama yeebazibwe. Agiwa ekisa okutambula nga kwegamba gundi. Tulina okufuna omwoyo omutukuvu. Kaakati Efeso yali kkanisa. Pawulo n'agenda ng'aje n'abagamba mwajjuzibwa omwoyo omutukuvu. Abamu ne bawanika, abalala tebawanika. Mukirabye budde wano. Mukitegeera booluganda. Abamu bawanise, abalala tebawanise. Abalala bagamba tetumumanyi nako, tetumuwuliranga nako, tetumanyi nti eriyo n'omwoyo omutukuvu. Mwe mwekka mwe muganya okuwanika. Era bwe kyali ku mulembe guli, bwe kyali Pawulo agenda ayigiriza akyalira amakanisa n'abagamba bagundi nzize njagala okumbuulira mwogere ddala amazima, mwogere ddala amazima, mwaweebwa omwoyo omutukuvu mumumanye mumutegeera. Nomugamba omwoyo omutukuvu yaani ate munne tebalimba ng'abaganya okuwanika emikono. Tebalimbye atamuwulira. Mukama yeebazibwe. Wulidde n'abagamba mwaweebwa omwoyo omutukuvu bwe makkiriza. Ne bamugamba nti nedda, n'okuwulira tetuwuliranga nti waliyo omwoyo omutukuvu nga temamuwuliranga nako. Mukama yeebazibwe. Tetujja kunenya nga tomuwuliranga nako, naye twagala tumufune. Mukama yeebazibwe. Kubanga ffenna baamutulekera. Nga bwe yakka najja ng'awuuma ng'empewo ku lunaku lwa Pentekooti, nakati waali. Nga bwe baalayiza pulezidenti waffe Museveni mu lujjudde lw'abangi, namugamba nti kati gwe pulezidenti kati akufuga, oba oyagala oba toyagala. Mukama yeebazibwe. Kubanga mulembe gwe. Mukama yeebazibwe. Mulembe gwani? Oba omwagala oba tomwagala ajja kukufuga. Kubanga mulembe gwe. Naguno omulembe gwe tulimu gwa mwoyo wa Katonda. Oba omwagala oba tomwagala ye bwali. Gakuleme gamwegattako mutambule olugendo. Era ajja kukozesa, ajja kuwa amaanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Mwoyo mutukuvu bulungi. Atubbirako ebiri mu ggulu. Ebyo bye tutamanyi. Yokaana 16.
onyola omusanvu naye nze mbagamba amazima kibasaanya mwezi okugenda kubanga nze bwe sirigenda omubeezi tali bajjira naye bwe ndigenda ndi mutuma gye muli ye bw'alijja akola emirimu gye mummwe. Abaweereza omwoyo omutukuvu kyekintu ekikulu ekitandikibwako nga bw'onoogamba omwana agenze mu nasali n'atandika ku ABCD 1 2 3 4 ekyo kyekisookerwako ng'onooweereza Katonda kumala kufuna mwoyo wa Katonda akwegattako yajja yekka okusobozesa. Era kye yagamba abayigiriza nti temugeza ne muva mu Yerusaalemi, temugeza ne muva mu upper room paka nga mumaze okujjuzibwa. Yekka gwe twetaaga. Omwoyo omutukuvu mulungi. 13 naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima anaabalungamya mazima gonna. Tayogerenga ku bubwe yekka naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga, y'anaababuuliranga ebigenda okujja. Abala bagenda mu masabo okumanya ebigenda okujja ebinaababaako, bagenda ne babwankawanka nga babinoonya. Naye omwoyo omutukuvu yabikubuulirawo ku kakeeka wooli oba ku kitanda kwoli, n'akubuulya ebigenda okujja, n'akubuulya pulaani ze eri obulamu bwo, n'akubuulya pulaani za Sitaani. Mukama yeebazibwe eri obulamu bwo. Byonna byonna kitange byali nabyo bye byange, kyenvudde ngamba nti anaatoolanga ku byange n'abuulira mmwe. Mazima omwoyo omutukuvu atoola ku bya kitaawe n'ajja n'atubuulira nga kikulu, n'atoola ku bya kitaawe eby'omu ggulu n'ajja n'atubikulira n'atulaga, n'atoola n'agenda emagombe Sitaani ategeka pulaani ze, n'ajjayo ebifaayo, n'ajja n'akuwa ekirooto ng'ofunye obuvune. Bw'otosaba weerinde. Mukama waffe yeebazibwe. Atudde ku byeri n'ajja n'akubuulira ggwe omulimu gwe. Ffe abalokole tukyasigalidde nnyo emabega. Bano ab'ensi bavumbula buli kiseera, tekinologi agenze wala naye ffe tukyali mabega, tusigalidde nnyo emabega. Naye ng'ate tulina omwoyo omutukuvu. Twagala abantu be tunaayimirira nabo bane tukoola omwoyo omutukuvu abeeko kyakola, abeeko kyatukozesa, tubeekedde ali etutuukako eri omwoyo. Mpulira ennaku nnyingi nnyo ne bagamba bavumbudde eddagala lya kookolo, bavumbudde eddagala lya siriimu, bavumbudde eddagala lya covid, bavumbudde kino. Naye ng'abalokole tetunnabaako kye tukola nga tetulina omwoyo omutukuvu. Ola tetunnagasa nsi, tetunnagasa nsi. Tulina bwe tutannatuuka, tulina ekikyatubulako. Eddambo ne lifiira wali n'olitunuulya naye n'ogenda n'okubagiza. Mukama yeebazibwe. N'ogenda n'omwoyo wa Katonda gw'oyina n'ogenda n'okubagiza n'osula nayo. Nange bisesa naye tuli bubi. Okuggyako nga tukoowodde omwoyo wa Mukama oyo n'abaako byatukozesa. Byamagero nga 2 wano bijjuza ekkanisa. Bannaye katugende eri. Musumba Alvin yazuukizza omufu. Katugende. Mukama yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Banne mukyala Musumba yasabidde omwana atayogera n'ayogera. Ekyo kyamagero bwe kiti kireeta nkuyanja. Naye tuli bubi, lwakwekaza tuli bubi. Mwoyo omutukuvu tetunnamukozesa. Musumba Kiganda okyogerako ki? Kitalo. Tuli bubi, kirizagaana. Kiri bubi. Oyo najja n'emigo gye n'addayo nagyo. Mukama yeebazibwe. Oje bamugamba nti awonya. Tambula. Ebyagaana. Mukama yeebazibwe.
nga munzirize emigoya Mukama yeebazibwe ngalaba tagenda naye nga ffe tulina omwoyo omutukuvu. Mukama yeebazibwe tulina omwoyo wa Katonda. Waki tusabe Mukama abeeko kyakola mu kitundu, abeeko kyakola mu kitundu. Omwoyo wa Katonda nga ali naffe netubeera n'abasamize wano. Mukama yeebazibwe. Gw'olowooza omwoyo omutukuvu bwe yakka ku batume abaali mu kifo ekyo ne bakoleera waggulu awo abasamize baasigalawo, gundi nammwe mwebeererewo. Mukama yeebazibwe. Basamize abo tebakooya waggulu awo. Tuboogerako bwogezi naye ng'omwoyo omutukuvu ali mu ffe ow'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Asobola okukola ekintu kyonna nga bw'ayagala, teri kimulema. Obuyinza bubwe, amaanyi gage. Nakyo waweerula nafuna ekirooto. Twalina we tuli ne Daddy nga tutudde, omuntu najja nga adduka n'atugamba nti omwana wammwe gundi afudde. Nemugaa kiki? Nti omwana wammwe gundi afudde. Daddy n'afreezingira we yali. Nze neziruka nemugamba ali ludda wa? N'antwala bwennangamba jangu nkutwalewo, ali mu kisenge wali. Ne ngenda mu kisenge we yali. Bwe natuuka mu kisenge bamugalamizza katanda. Nenkaaba bankyakaaba, ngenda okulanga agira ati omukono n'agusimba. Bannanga akyalimu obulamu, mudduke tumutwale mu ddwaliro. Bannanga akyalimu obulamu, mwangweko bannange. Bempita nga tebavaayo, tebajja. Ngenda okulaba nga asituka, nga mpitako, nga ddanga eri. Neŋŋamba bannange mujje, nkoowola abantu mujje, banaye mujje tumutwale mu ddwaliro. Eddoboozi ne liva mu ggulu ne liŋŋamba nti oyo yafudde dda mufu. Wadde omulaba ng'atambula, naye amagezi g'enkuwa, dduka mangu nnyo ogende eri oli ayina higher authority akuyambe. Mukama waffe yeebazibwe. Ayina ki? Ayina obuyinza obusembayo bwenkunadde gy'oba olaga mangu nnyo akuyambe. Ne mu kirooto era neesanga ngenze ntandika okusaba, nadda engulu bwenti nga nsaba naye nga nkaaba. Era we natandikira neŋŋamba nti Mukama nzizeeriddwa ayina obuyinza bwonna, ayina higher authority, ayina obuyinza obusembayo bwaggulu ennyo. Saagala mwana mufu, njagala nga mulamu, tajja kufa. Mukama waffe yeebazibwe. Myaka giyiseewo mingi nnyo kati. Naye singa saagenda eri oli ayina higher authority byandibadde birala. Mukama waffe yeebazibwe. Byandibadde birala. Twereko tugendeko mu ebuziba mu mbeera ey'enjawulo. Bameka abasabi wano abali wano, wanika omukono nga muli mwegayirizi. Abeegayizi benjogerako tugendeko ebuziba. Mukama yeebazibwe. Tugendeko ebuziba.
tulina omwoyo omutukuvu baamutulekera tugendeko ebuziba Mukama waffe yeebazibwe. Ebintu bino nabirowoozaako omwaka guno nga gutandika nempulya nga kyetukola tekimala. Nembuuza Mukama tukole ki? Tukuli kimbeera naga revival. Era kati tunoonya revival nnyo. Twali tusabanga nnaku zimu na zimu emutundwe abeegayirisi. Naye kati Saturday ne Sunday misana n'ekiro tubeerawo. Tulindiridde revival eyo gye yatugamba. Mukama yeebazibwe. Tugirindiridde revival eyo. Tetukyebaka. Ze nnaku ze twali twebaka awaka. Natugamba nti nedda Saturday ne Sunday muzongereko. Sajja atusse. Tatusse. Tulina kye tunoonya ate tujja kiraba. Mukama waffe yeebazibwe. Tayinza kugamba waataakolere. Ajja kubaako kyakola. Mwesigwa bw'ayogera atuukiriza. Ne Sitaani naye ayina emyoyo gye gikola gy'akozesa. Nagyo giri ku standby gikola emisana n'ekiro. Nga bw'olaba Katonda bw'akozesa omwoyo omutukuvu, Sitaani akozesa kawuula. Sijja bawanisa mikono naye nga mumuyina. Kkiriza gaana. Tatya muvubuka, tatya mukadde, tatya myaka emeka. Kawuula ye musajja Sitaani gwakozesa tutokyayo. Nga bw'olaba Katonda akuwa omwoyo omutukuvu akuyambe akukozesa by'olina okukola, ye Sitaani akuwa kawuula kulemesa by'olina kukola. Kubeera awo nga yenna akuyigganya obulwa ekyo kukola. Wakiyita kukuba otulo mu ssaawa ng'eno naga gundi sumagiramu weebake tewali kyakukola. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Eri omwoyo Sitaani gwakozesa, omwoyo ogwo gwe mwoyo Sitaani gwakozesa ogwakawuula. Omusajja n'akuwasa n'akuteeka mu maka ge. Tomwagala takwagala naye nga oli mu maka ge. Tomwagala takwagala naye ng'ogali mu maka ge. Oba yakuteekamu atya weenoonye. Gwe wennyini ojja kumanya watandikira. Oba watandikira wano ng'okyali mwana muto. Mbwe abaana abalenzi mmwe mukwatakwata obwana nga ku myaka 6 muzannyazannya n'otandika okukwata obwana bw'abanno ku kyalo we bitandikira. Mukama yeebaze. Teri akikuyigiriza ate naawe oba tokyagala naye weesanga kyokyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ebyo biri common mu Uganda mweno muli bulungi n'amateeka gammwe malungi nnyo. Era temusindikanga abaana bammwe Uganda nga toweesiga muntu gw'omuwadde. Ddala omwana omuwala totegananga. Abo myaka ba primary totegananga. Eyigenda kuba loosi. Omuwe ewa nnyoko abeere ewa nnyoko. Nnyoko alina abaana be abalenzi bajja kudda ku mwana wo. Oba oyagoba toyagala mbokojja tombuulira. Mukama yeebazibwe. Kawuula talina gwatya. Ne nnyina amwetikka nga yabanywedde omwenge n'atamiira amwetikka.
Kawuula ye musajja akwaza n'akuteeka mu maka ge, takwagala tomwagala, naye nakkozesa ebikyamu, nakkozesa by'otoyagala, ate lwampaka n'otandika okwematiza lwampaka, n'owasa naye era ng'okyematiza, n'ofumbirwa ng'okyematiza, mwami n'omugaana, nze nkooye, naye nga kiri kyekikunyumira, oli mu bufumbo bwa Kawuula, era ekivaamu nga n'obufumbo bufa. Abamu obufumbo bwabula lwa Kawuula. Kawuula mwoyo mubi nnyo 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 nnyo, aviira ddala mu famire okusinga. Ate okumanya abeera mu bantu teri ayogera nti nze muyina. Mu famire muyinza okuba nga mulimu 30 mwenna mu muyina, naye teri anyega, teri aga wenna ayogera bansekerere, nfana kintu kyange. Gwe ate oluyinza okulowooza kiri ku ggwe wekka, naye nga mwenna kyabamalawo. 50 mu famire mwenna mukiyina, mu kifo ky'okugamba nti katukyasanguze twegatte tusabe tukigobe. Mukama yeebazibwe. Kawuula atutulugunyizza nnyo nnyo nnyo, nga bw'olaba Katonda bw'atukozesa n'omwoyo mutukuvu ne tubalunye tusanyuka n'atuwa emirembe n'essanyu, ye Kawuula atutulugunya butulugunya. N'obeera mu maka g'omusajja takwagala tomwagala, ebyakkozesa tobyagala, n'akiika ekiro. Oba oli musajja oba mukazi n'akkozesa byakkozesa tobyagala, ogenda obivaamu ng'ennaku ekuyambadde, n'owulira ennaku nakoze byaki, kyabaddewo kino, nga tukyalina kyakukola kyawedde dda. Kawuula waali amaze emikolo gye, Mukama yeebazibwe. Ne bw'aba yakozesaako ng'oli mwana muto, bw'oba nga toni mu divorcinganga, akyaliwo. Mukama yeebazibwe. Ayina engeri nnyingi nnyo zaatulugunyaamu abantu. Ayinza okutulugunya n'akubuza emirembe, n'obeera awo nga toyina ssanyu, nga gwe toyina ssanyu mu nsi. Buli kiseera oba weemulugunya, aba okaaba, buli kiseera tomatira, buli kiseera toyina mirembe, akukyawaganya n'emikwano gyo. Ne bw'aba mukazi muno nga mukwano gwo n'akutabula naye awatali ensonga, ogwo mukwano ne gufa. Yayagala okubeera naawe bw'ati yekka, akuteekera awo akuzibira awo mu nnaku empitirivu. Nojja n'obuukabuukamu wano mu kkanisa oluddayo. Yanayo Bakatonda aneerabira nze eyo, Bakatonda atanjagala, n'otandika okwemulugunya. Ebyo Kawuula yabireeta. Mazima baagabye ebintu ku kkanisa nze tebampadde. Mazima nafunye kwegamba natuuse leeti bali ne babayo ekifo nze tebampadde. Buli kiseera oba bwemulugunya, buli kiseera akuleetera oga nti abantu tebakwagala, yeye akusigaleko. Akutulugunya natta emirimu gyo, obeera mu nnaku buli kiseera, obeere nga toyagala bantu. Akutulugunya n'akuleeta nti ssente zibuzikola nga zifa, obeere mu bulamu obuteeyagaza, mu struggling life, obeere buli kiseera nga weemulugunya. Kawuula mubi. Njagadde tukomparinga omwoyo gwa Setaani n'omwoyo wa Katonda. Mukama yeebazibwe. Byonna byakola. Mwoyo wa Katonda mulungi nnyo gye tuli. Wa Setaani mubi nnyo. Toyinza kumatira. Buli kiseera oba weemulugunya. Buli kiseera oba weemulugunya. N'oddako eno n'odda eri, n'oddako eno n'odda eri, nga buli w'oli tojaawo. Sente zikuyita mugawo, kkiriza gaana bw'oli si bwe wandibadde. Waliwo ekikyamu. Bw'oli si bwe wandibadde. Waliwo ekikubulako.
waliwo ekikubulako. Kasita okimanya kyatuukirize. Sitaani mwatuukize mugaye sitaani nkooye nkukooye. Kawula mubi nnyo oyo, ne bw'oba oweza 8 akutulugunya n'akwambalira. Ne bw'oba oweza emyaka 4 mukyala yajja n'omwana we mutundu eyo ng'omwana wa myaka 5 naye ng'omwana amusobedde. Ng'omwana atuuka ekiro, mwana n'abanga alina omusajja mu buliri. Yasooka n'atakifaako, naye n'asembera nga wali omwana, ng'omwana atabuse, ng'omwana atabukidde ddala. Kweganaaka bannange, bino omwana yabyigirawa? N'amugolokosa n'amukuba. Okugolokosa omwana ng'omwana agamba, why are you beating me? Tamanyi kibaddewo, Kawula yamukozesa. Paka yamuleeta ne tumuga toddayo okumukuba, tamanyi ne kibaddewo. Owulidde? Omukwatako omwana nga bintu si birungi. Mwana nga n'okumusomera amagezi gaabula. N'agenda ng'akula omwana bw'ati, agenda ng'akula, kyamutandika wa myaka 5. Mwana bw'atyo. Ate eri abaana baffe abatayogera naye nga balina obuzibu obwo. Wulidde? Nabeera nga tayogera. Ate naawe ukiyina toyinza kimugamba ti munnange nange bwendi. Limba. Sitaani ye ajja kugamba yeebikiridde. Owulidde? Ajja kyama. Ayina ettima. Naye twebaza Katonda ku lw'Omwoyo Omutukuvu. Yekka yasobola otuyamba, yekka yatwagala, yekka yalina pulaani eri obulamu bwaffe. Mukama yeebazibwe. Yajja tube n'obulamu, tube nabwo mu bujjuvu. Yekka asobola otusumulula. Mukama yeebazibwe. Ng'onoofuna Omwoyo Omutukuvu, sooka weegaana omwoyo wa Sitaani oyo ali ku bulamu bwo. Bw'oba waali naye ng'onokkiriza omugamba nti nvaako kwegaana olwaleero ku divorcinga, Mukama yeebazibwe. Omukayukire ge nti Sitaani sikyali mukazi wo okuva olwaleero. Oba ndi musajja oba ndi mukazi, sikyali mukazi wo. Noba ngenze wa Yesu. Sitaani ayigganya. Mubi nnyo atulugunya. Mukama yeebazibwe. Mala okukola divorce wa Sitaani, tudde wa Katonda. Tumugamba tuwa Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu alina emirimu gy'akola mirungi nnyo eri obulamu bwaffe. Yasobola okuyisaawo yekka. Mukama yeebazibwe. Yasobola okutukolera ebyamagero. Yabudaabuda in times of trouble. N'akubudaabuda n'akuzza omwoyo. Nabuuza abakyala be nti mukazi kyayinza okufiirwa omwana n'atatonyeza zziga. Kama tubuulire nnyaba. Nnyaba. Tubuulire. Atya. Manje? Tekisoboka. Ayitibwa omukazi ku nsi kuno. Mwakiri omusajja agumaaguma. Naye Omwoyo Omutukuvu mulungi. Mulungi nnyo. Nze muweera obujulizi buli lunaku. Mukama yeebazibwe. Nafiirwa omwana nga ndi bubi nnyo, ndi mulwadde. Ngenda kufa.
covid yanzinzeeko ndiko oxygen ne baŋŋamba nti afudde ne ŋŋamba omwoyo omutukuvu yita mu kamwa kange kano oyingire osaasaanire omubiri gwange gwonna ate ekirala mwoyo omutukuvu jangu osiba akamwa kange n'olukoba ekibi n'ekirungi nneme kyogera olwamala neneebika mu kabulangiti k'emulago mu katanda neneefunya nantwala kutuwa nanambuza eggulu Mukama yeebazibwe nantwala nasibira ku nnyumba yange lugendo lwali lwa 8 amagenda n'amadda nentambula nasanga emiti nasanga amayinja nasanga ebimuli birungi nnyo ebimuli bitegeeranga gwe bw'otegeera amayinja gategeeranga gwe bw'otegeera n'emiti muti gugamba nkwagala naawe ogwagala saagenda na kintu kyonna naye nga nnina amaanyi sinze mulwadde abadde waliko oxygen nga ninga muwala wa myaka 16 nentambula olugendo lwange mmanyi amayitirivu ennyo nga neeyagala okufa obufi ku nguudo eza zaabu saamanya obudde oba misana oba kiro bwali very bright kisi kirabanga nenyingirawo nasibira ku nnyumba yange teri agikulaga omanya eyiyo among of the nyumba zezaaliyo osibira ku iyo Mukama yeebazibwe ennyumba zaali nnyingi ze nalabayo buli muntu ayinayo ennyumba ye buli muntu ayinayo ennyumba ye naye nga tonnakuba mu ngalo eri etya nalabayo eziri ku musingi nalabayo ezisituseemu zituuse ku madirisa nalabayo ezituuse ku wall plate naye ng'ate ziyagala kugwa nga zijugumira bweziti zikankana bweziti zaagala kugwa zigenda kugwa nazo gyeziri oba eyo yaani simanyi Mukama yeebazibwe gyeziri ennyumba zaffe naye buli emu gyeri bwetyo eri ezaggwedda zirinze bannannyinizo neneetooloola ennyumba yange nenjagala nnyo nensanyukira ennyumba yange ngenda okuva eyo okudda after 8 hours nga ne mukaliri negiramu bwati nenyiyakako ne bagamba nange akyali mulamu yita abasawo bali balowooza nti natwaddeyo dda baleese kasukini bakataddewo bwe bati naye eri bw'ogiraagira akawungeezi balwawo okubeba babeba nkeera Mukama yeebazibwe babeba nkeera basabuusa kantu nti awo oyo Mukama yeebaze bagenda ga gundi tulabye yennyenya muyita basawo bakoowa baga oyo yagize egundi nga saagira Mukama yeebazibwe neebaza Katonda ayankomyawo ngenda okukomawo nga nkaabira nnyumba yange sikaabira mwana nga nkimanyi bulungi nnyo omwana yafudde naye saakabira ku mwana wadde ezziganze eryatonnya bwesi nti lya mwana nkaabira ennyumba yange yokka can you imagine omukazi oyo muzadde omwana naafa wali myaka 3 n'otomukaabira nga tegaliyo nkabira ennyumba yange yantwala katuweeri ovaayo n'ogamba nti atuukabira bino ebyensi tekisoboka ovaayo ng'oli mulala Mukama yeebazibwe ngenda okuvaayo after 2 days ne omukyala n'asindika ka audio ku ssimu ti munnange naloose ekirooto w'e Masaka omenye nga tetutambula eri mweno mwatambulanga mwesiimye eri emmotoka baazigaana zonna okutambula buli omu abeera waka ambulensi zokka ze zitambuza abagenda munnange
omukyasirika kawulyo nga gamunange naloota ekirooto nga ggwe n'omusumba omulala babaganye okuyingira mu ggulu, nti nno gwe kyagganyisa okuyingira mu ggulu nti olina by'obadde tonnamaliriza kukola, kati nga kyetaagisa obimaliriza naga nti oddeyo obimalirize. Mukama yeebazibwe. Neebaza Katonda nti right now ndi ku duty enkola, maliriza bye nnali sinnamaliriza. Kiva gy'oli oba obitwala oba tobitwala gw'omanyi, naye nze nkugambye nti Omwoyo Omutukuvu omwetaaga. Mukama yeebazibwe. Tojja kubaako ky'osobola kukola ng'Omwoyo Omutukuvu talinaawe. Ye yekka ajja okusobozesa. Tuve ku ddaala lye tuliko tukuŋŋaanya ekimala, tubeereko tulabeko ku kibaluka, tulabeko ku kyenjawulo, tulabeko ku kyenjawulo, tusabire ku buweereza tulebewo ku njawulo, naffe kye tusabire mutunde tuko ebya rutiini. Mukama yeebazibwe. Tubeeko eddaala lye tutwala, Omwoyo Mutukuvu ali naffe. Omukyalo ono Aida yagenda mu ggulu mu butambi bwaga nti yalaba ku Mwoyo Omutukuvu, naye ng'ayina ennaku nga munakuwavu. Ekimunakuwaza tetumuwa mirimu. Ye ali ready okukola, more than ready, naye tetumuwa mirimu. Okitegeera? Tumuwe ku mirimu. Mukama yeebazibwe. Ekimugaana okujja oluusi we tuli waliwo obutali butuukirivu. Naye bali abaana abaali mu kisenge kya waggulu baamulinda bonna nga bali bumu, ne beeyawula ku kintu kyonna, ne beeyawula ku mmere, ne beeyawula ku kintu kyonna, balindiridde bulindirizi Katonda kye bagamba obbawa. Mukama yeebazibwe. Ndoza twanditutteeko ku nnaku ne tulindirirako. Mukyala Musumba, tuweeyo ekiseera ku delivered wano, tulindire ku Mukama, tulinde ku Mwoyo Omutukuvu. Tugende nti olwo tugenda kusabira Mwoyo Omutukuvu yekka, tumulindirireko oba nnaku 2 oba lumu, kale bwe luba lwe lusobose. Kyonna mwezi gwe temujja gusobola, tewiyama kyota osobole. Mukama yeebazibwa. N'abantu bakozi, okimanyi nti bali baalekayo byonna bye bakola ne babeera mu upper room, kati onookisobola obbateeka wano omwezi? Tubuulire, mukole kye tusobola. Mukama yeebazibwe. Tukole kye tusobola. Tukole kye tusobola. Tukole kye tusobola. Bali abantu baali wamu mu bumu, baganga tugenda kutendeeza, tugenda kusaba, bannange tatuyitako, bajjange ne beekangaze, atannaba, twongeremu amaanyi, azze tannaba, twongeremu amaanyi. Sister golokoka, brother tendereza, oyingoma kuba mwimbe nnyo, ajja. Mukama yeebazibwe. Tumwetaaga. Yajja okuleeta enjawulo mu kkanisa. Ffenna ng'ekkanisa tumwetaaga mu ngeri ey'enjawulo. Mukama waffe yeebazibwe. Kambeerekereze. Mukama yeebazibwe. Tugenda kusaba. Mukama yeebazibwe. Mugende nti Mukama, Omwoyo Omutukuvu gy'oli, jangu otwebikkulire, jangu otuluŋŋamye, jangu obeeko ky'oyogera naffe tutegeere ekyokukola, jangu otuluŋŋamye. Mukama waffe yeebazibwe. Jangu otukozese by'oyagala, jangu otukyayise by'otoyagala. Ennyama
Mukama yeebasibwe abooluganda. Bannange nze neebaza Omwoyo Omutukuvu. Ennaku ndowooza ziringa wiiki ng'emu. Eringa wiiki ng'emu. Natambulako mu kirooto mu lugendo ne ŋŋendako eyo wala gye saamanya. Naye ŋŋenda okwesanga nga ntudde kuba ntera okuba mumanyi kati nga ntudde bwe nti ng'omwana bw'atuula ku maama we wano ku lusebenju bw'ati. Kati ne wabaayo omukyala najja ng'akaaba amaziga mangi. N'agamba oyo Mukama amusaasidde n'amuwonya lukemiya oyo. Kati maama ono gwe nali ntudde naye ne neeyongera okwekweka mu ye bwe nti n'amubuuza, kati obadde ogamba kinaga nsaba ku nnamba gy'akozesa eri oyo amuwonyezza lukemiya. Kati maama ngono gwe nali ntudde naye abaasoma ennamba. Eddoboozi ne libwatuka ne ligamba bamutwale. Naye nga eddoboozi eryo lyajjira mu ddoboozi ly'omusumba Alvin nga ly'amaanyi naye nga lyantiisa. N'agamba bamuggyewo awo bamutwale. Abaami ne bajja babiri ne bamukwata omukyala oyo naye nga mumanyi. Ne bamukwata eruyi n'eruyi ne bamutwala. N'agamba musumba, neegayirira temuntwala, saagala genda kulya lumonde. Kati oba lumonde baali bamufumbyewa nga simanyi. Ng'agamba saagala genda kulya lumonde temuntwala. Nga neekwese mu mukyala ono bwe nti ng'omwana omuto bw'otuula bw'oti. Kati bwe navaawo n'aŋŋamba genda owenywere ku caayi, genda onywe ku caayi. Oba nali mu kusiba nanga genda onywe ne kacaayi. Kati ne ntambula. Naye bwe mba ntambula nampa instructions eby'okukola ŋŋanze. Kati ne mugamba naye siina maanyi naye mpa amaanyi. N'aŋŋamba nja kukuyamba. Nze bannange mulabyeko ng'akola ge mazima. Na wano wendi sandibaddewo. Nze mami iye naye ng'abasawo buli lunaku baŋŋamba oli mulamu nnyo, batukebera amabeere wano, batunyogootola eno yonna buli kumpi buli mwaka. Bw'oba tonnagenda mami ba primary doctor ng'akkubira tetukulaba eno wansi yonna nti bakebera n'abaana kansa wannabaana simanyi byenda biki. N'amabeere gano balina ebyuma bye bagateekako ne batunyiga nga banga oli mulamu. Kyokka kitalo nnyo bannange. Sikwegamba kikulu mami nze Omwoyo Omutukuvu ankoledde bingi nnyo. Era ndowooza na wano wendi yannyambye. Nze sitaani alina ekintu kye yali yankola. Yali yansiimula nzenna oba yanjozesa kisimanyi. Kweganga nasiimuuka naye nga bw'ondaba bw'oti olaba omuntu naye nga nasanguka. Mami nga kwega ebintu byonna nabyerabira. Ndowooza okugyako okubala ssente nga zo nzitegeera. Keeko kokka. Nga nsobola bulungi nnyo okusoma nga bw'osoma naye ng'ebintu ebyo ku speed birina okuvaamu mu ddakiika. Nga kwega buli kyenkola nsobola okukikola mami naye nga kivaawo mu ddakiika. Nze nagenda ku embassy abooluganda nga n'ebigambo bye ngenda okwogera sibimanyi. Naye bwe baba banaatera tuyite Nairobi ne muga jangu ombuuza ebibuuzo ate era obyanukule. Bannange eky'omukisa nze kennyini nze gwe baayita omwami wange tebaamuyita kuba kwe nali neesigamye nenga anaayogera. Kati omukyala yaŋŋamba jangu ne mugamba era namugamba mukadde anti bampise. Omwami wange ndowooza yalinga distance mami oba ki ekyamuwugula nengenda kadirisa ne bambuuza ebibuuzo nga ye abalabe bammye visa nga tandinako. Kati ekibuuzo ekisembayo nga omukyala alina kye yambuuza nanga naye
omwana ono alabika si wuwo okusinziira ku buto mufoojinga ebintu ebyo ne mukuza emyaka ate ng'omwami wange kye yali yakola kuba yampa emyaka oba omukyala simanyi yampa emyaka kwega egitali gyange nti yongereko gyeyongereko waggulu ne mugamba munyabo wange nangamba mwakoze DNA ne mugamba nedda kati omwami wange nangamba ekyo tewandikyogedde bagenda tumma visa ne mugamba nedda mbadde nina omugamba amazima kati kwe kuyita omwami namugaji akakakofiira n'atunula ku kifaananyi ky'omwana n'agamba wuwe naye nga kyali kisa kya Mwoyo Mutukuvu ate nga byonna ebibuuzo mami nabitta simanyi na bwe nabitta kuba ne bw'obimbuuza sibiddamu naye nga ye Mwoyo Omutukuvu kati ku luno yansimatudde ku lukemiya na ekitiibwa kya Mukama naye sente zo zibala ezo nga nzibala naye mbuuza nga zo zobala ziragawa tomanyi ye nga nzikola naye nga simanyi gye ziraga nkwega nga zigenda naye nga nzikola nga n'omukisa oguzibeera nazo ngubeera nazo naye nga zigenda wano zigenda wali kwega nga simanyi naye ng'ekyo kyo kye yali yakindekera Kawuula nga yazitwala saalina mami Kawuula ye saamufunako mumanyi kubanga bamuyigirize mutundwe nga mutegeera bulungi ndowooza yajjirangamu ebyo okujjako nga bino ebyokutwala ssente ebyokusangula obwongo bwe bityo ndowooza mwe yali yajjira kale twebaza Katonda tukubireko Katonda affe mu ngalo Mukama yeebazibwe ennyaba olwaleero lwenkitegedde nti Kawuula alina ebirala ebitali ebyo nze buli lunaku mmanyi nti ebyokwebaka ku bantu Kawuula byakola byokka ne bw'aba yakikolako omulundi gumu nakwebakako ne bwebanga ddala kyali kya mbuto nakati akyaliwo ate oluusi gw'okiyingiza tuyina abasajja bano betufumbirwa bano oba abakazi betuwasa olw'empapula tukyegendeeza ekyo nakyo oba okoze endagaano ne Kawuula Mukama yeebazibwe okuyingira sibagaana bannange naye tukole divorce ne Kawuula Mukama yeebazibwe ali akikozeeko mwegane Kawuula mbwe tukyali mwami wange ulidde tukyali mukyala wange mwegane osumululwe Mukama yeebazibwe ayina waayita wangi waayingirira ate ffe tumuggulirawo oluggi ne tugenda muvaako Mwoyo Mutukuvu mulungi ayinza okwagala okujja okuyamba naye nga talina mwayita Kawuula akyali mwami akyakuyinako obuyinza kati ye n'abeera ayagala okuyamba naye ayitewa tugenda kunoonya ku Mukama Musumba onootuwaayo ekiseera tunoonye ku Mukama nga tunaafuna Omwoyo Omutukuvu tumala kusenguka eri ne tuvaayo Kawuula talina gwatya oba oli mukazi mukadde oba oli musajja mukadde oba oli mwana muto oba oli muvubuka talina gwatya ye yasenga yajja ate si gwe omwagala owulidde si gwe omuyita oluusi ajjera mu byakika nga mwenna bwe mutyo yazaali ali mu famire nekikubeerako nga naye tokimanyi owulidde n'olabiraawo nga kikwambadde Mukama yeebazibwe
tugenda kukola divorce ne Kawuula naye kyetagisa akaseera naku olusooka tube mu kwenenya ndagaano za Kawuula zonna kwegatu nga bwe mutubeera anu tubeere nga ffenna tuli mu bumu nti olwaleero tugenda kukwata ku kino